mu butuufu akaseera kabadde kawanvu okuba lwe twasemba okwekubako ebirozo konze ogubula eyeeguya teguwangaala bye bigere bino nzize tuwayeemu tumementuleko ku nsonga ezitali zimu naddala ku bigenda mu maaso abamu bye beebuuza naddala ku mukutu gwaffe guno kwe tusinga ffe okutambulirako ndi ne munange bwana Soda tugenda kuniga gwe tuuza ya lukugunyu oyawula ekikaabugo ku kisalabwe ffe tukola kontenti ng'omwana ne waba ali awo ng'osono gamba omwana owuliriza agundi eno obeeko kyokola ki genda ku akaunti ya Jami obeeko kyoyiga oba olabye osono kasindikira oli ono omwana ayogera Oluganda akola ki kitegeeza genda ku akaunti ya Chumi kakati ate mulimu akaunti sijja kuzimenya nti obeeyo n'obeeyo nga tosindikayo mwana eddoboozi eba terinavuga nga ndi mu takisi oba nga ndiwa video mpitako mpite sivudde oba message ekyegirimu ne matchment esaawa yonna nze nalowooza nti akaseera kano mu bantu abaali sibye abantu abavumye full figure mu butuufu yalisonyiye busonyi kubwasooka twabiraba engeri gye byaggwamu twayiwawo nnyo omubiri ate gye byaggwera mu butuufu tulina engeri gye twabalibwamu nga abatabadde na byakola abatakoze eki ababawewulamuuko era abasinga Jessica tife okujja wano eno tuba tuzze kukakasa nedda bwino tebamugaana kuba fulufiga si ye w'amaanyi ennyo okusinga ku be naakozeeko. xpotv to the world. Tubalamusizaako mwenna abakadde baffe abalungi oli ku xpotv tubebaza mwenna abasubscribinga abasharinga abakomentinga mukola kyamaanyi mugende mu maaso nga mukola omulimu ogw'entakera obutalekeza bakadde baffe abakyabeeyi batunda eno app eri ku mutimbagano tekamu www.kyabeeyi.com osobole okutunda oba okugula olina kyotunda kikube ekifaananyi tekako info ne numbers ez'essimu oli agendeko contacting mutambuze business nga muli mwekka na mwekka yesigika agenda bugenzi naawe ayagala okugula lumba kati ebyakabi gye biri bataddeyo dda ate aba El Shaddai bo batambuza akasente all over the world oyagala sindikira bakadde bo oyagala sindikira Kyabeeyi kyo nga Jami watera okukola bakadama batera omuweereza akasente bakozesa Kyabeeyi akasente katuuka nga bwe bakasindise tebatoolako nga Jami ate tebagattako nga Soda so nabe namba zaabwe ziri awo wansi aba El Shaddai bakwasaganya entonga zitambule bukwaku amanyi omwana Soda abe abeera ku kamera olwaleero tukoledde makindye Jami mbuuza kuba kulaba abalungi abatulaba mbalamusizza era nkwolesa omukisa guno okubeebaza kyemukola kya ttendo okubanga mutugoberera nga mugoberera xpotv kyakabi nnyo nnyo kyemukola kyakabi nnyo nnyo ddala nze Jami Radio Uganda mbadde nkusuubidde nti ogenda sooka obambuulizeko mu sitayiro yaffe eri enkambwe eri ey'obuwangwa n'ennono ey'obuwangwa n'ennono mba nja kugamba nti mu butuufu akaseera kabadde kawanvu okuba lwe twasemba okwekubako ebirozo konze ogubula eyeeguya teguwangaala bye bigere bino nzize tuwayeemu tumementuleko ku nsonga ezitali zimu naddala ku bigenda mu maaso abamu bye beebuuza naddala ku mukutu gwaffe guno kwe tusinga ffe okutambulirako ndi ne munange bwana Soda tugenda kuniga gwe tuuza ya lukugunyu oyawula ekikaabugo ku kisalabwe ey'olukugunyu yebeete gwe tuuza ya lukugunyu niyo Oluganda mulina obugambo mutera okwogera ne mumansaamu entungo ate okumansa entungo manyi kyekitegeeza ubanga okuwemula ate kale omampe muddeki ey'olukugunyu nki gy'oba oyogerako atuuza ya lukugunyu wegatuuza ya lukugunyu ekitwale nga bw'okiwulira naye nga togaa nti no kiwemula olona kaake mwayogera ekigulira Magala eddiba up to date neebuuza Magala yaani oyo gwe bagulira eddiba Jami Magala yaani Magala mwe mu Luganda ekintu ekyo kiwanvu ekintu kiwanvu nnyo ddala ogamba nti okunoonya ekigulira Magala eddiba esooka ziba ssente ogulire eddiba zengoye akali gwe oba okitwala zibikaani oyo Magala ojja bibuuza bajjajjaffe batusinga emyaka kubanga biwanvu Jami Radio babaddewo tubulaŋŋanye neera kyaddaaki tumaze ne twesinkana leero tuli ku kooti emakindye full figure yasiba Chumi Sefuko ne maama we wabiwulirako ebintu byonna nge nabiwulira lwaki mwe ba tiktoka mugufudde mugano okuvuma abantu bwe mutavuma temuba na content ekibuuzo ekyo
kirungi nnyo kukibuuza naye mu njogere nyangu okibuuziza omuntu atasanye kukibuuzibwa olw'ensonga muyitira wamu eringa frog gana andi kituufu nti kirungi okukibuuza naye bwe kijja ku muntu gw'oba okibuuzizza nti kati ngaze niwe kabaka nakadoso akavuma kubanga TikTok gye tuliko tusanga challenges za njawulo challenges nyingi ate waliwo bannaffe abamu nga bo esayiro gy'owulira ye mu bwongo bwe kyajja nti wenjogera bwe nti kwe kuyitawo kwange wesyegeera wabwe nedda ayinza okuba tavumye naye mbulo mu birowoozo ate twalanga avumye naye alaba nti bw'ayogera bw'ati alina amugambyeko batugambe ye nga ye alaba kwe kuyitawo kwe era message ye kwe kutuuka kwayo butereevu ku muntu gw'aba yeetaaga kati oluusi ne kijja kibanga ebigabo byakozeseza si birungi wadde nga ye bwe yakirabye message y'okutuuka kati ate gwe bagambye n'abamusunguwavu kuba si buli gwe bavuma nti akola kino anyiiga so ngera omanyi munnange oli w'amaanyi ani ow'amaanyi akubya gw'okutte ow'amaanyi yani mu nsonga zino anti kati full figure w'amaanyiko general kuba abamuvuma tebamwenkana nti bwanaakola bwati naye nga nkola bwe nti tebamwenkana emyaka oba ebitiibwa byonna tebalina bye bamwenkanira tebalina bye bamwenkanira kyova olaba bye bali muki munda briefly kiki oyinza okwogera ku mbeera za Chumi kuba kyemumanyi si mupya mu matu ge era obadde ofollowinga byakola embeera ze zaabadde eyisa ku TikTok kiki oyinza ozikomentingako gwe nga gwe Jami anti kakati buli muntu aba neneeyisaaye ate bakugamba nti akakyama amamera ne bw'okagolola akakola ki yakyama gwe kifaananyi kyogedde Luganda akakyama amamera bw'ogolola omenya bwe kaba kakuze ne bw'ogolola omenya kaki kati bwe kibanga mu kusooka okugema kusinga okuwonya tebasobola kigema muki mu kusooka oba mu buto bwe kyobola nga okula tekimbeerera kizibu okuyisa ebyo by'owulira obufunze yakula muwawa nedda ssebo nze nkuwadde ebyange nga bwe mbyogedde oba ekyegeera kati ye okula kwe n'ebintu bye byakola n'engeri gye yeeyisaamu nze nganze ndaba nga si kirungi naye ye ng'omuntu wabanga ye bw'ayitirawo mba sibamuyingirira ye ng'omuntu era omuleka nga bw'ali ye wabala nga ye kyeyasiima nga kyeki avumaganya olugo kuba mwenna ba TikTok tuba tubatwaliraawo bw'omuleka anti kati ate ba TikTok kwe tuli naye tukola ebintu bya njawulo kuba kati mulimu ku TikTok omuntu nga nze kizibu nnyo kuba kati nze TikTok ndiko nga musomesa ebiseera ebisinga kubanga nze ndeeta kintu ky'otamanyi n'okimanya oba ekitegeera kubanga ogyeko nze TikTok bonna abasinga abaliwo bakola ekintu nga kyaki olwedde kya TikTok oba okiraba era kuliko n'abalabe tufaanana nga tusomesa busomesa kuleeta muntu kipya ng'omuntu aba akugoberera era osanga olumukome n'agamba nze njana okuyigawo kintu kiki kipya ffe tukola content ng'omwana ne waba ali awo ng'osobola ogamba omwana wo wuliriza agundi eno obeeko kyokola ki genda ku akaunti ya Jami obeeko kyoyiga oba olabye osobola okasindikira oli ono omwana ayogera Oluganda akola ki kitegeeza genda ku akaunti ya Chumi kakati ate mulimu akawunti sijja kuzimenya nti obeeyo ono nga tosindikayo mwana eddoboozi eba terinavuga nga ndi mu takisi oba nga ndiwa video mpitako mpite sivuddeyo ba message ekyegirimu naye mbakimanyi nti essaawa yonna nina mukwano gwange igalumu yaŋŋamba soda mwaboogera ebyamagezi ku TikTok temuba bakabi fine ekyo kituufu kuba obulira njiri genda obulire eri mu TikTok tuvuma anti kati kyekyo nti obayo omu ku baabo bootaganya nakuwuliza yadde anti kakati nze omuntu gwe ngoberera nze ngoberera omuntu nga mu butuufu yoyo naawe olina ku TikTok oba ogoberera oba following nyina be ngoberera nti bano ye bwe ntula muwuliriza ngaani abamu n'amannya ganzirukako naye nga jamireka kwebuzaabuza fine mulimu abantu be ngoberera nti ono content woono anyumira mulimu abanyumira jasinga nange ennyumirwa ng'onalaba owange n'onyumirwa n'osekamu weebali naye no kakange nenemaleko stress ku akaunti ya soda n'otulako nayo akaunti ya soda kandabe stress zinkole ki zinzigweko ate waliwo endala nga yomanyi naye awa ekyamagezi esegeera nga osoogera n'ogyako ka idea kubanga mu nsi gakuweebwa munno empogole gawa musosi oyinza okuba idea obadde togirina naye akantu ke ku akaunti yono n'obaako kojjawo kuba tuba tubamanyi nti ono ye kyayogera kijja kola ki kuba mulimu abasajja abeera nabweru eyo bambi erinnya lye ndyerabira oba Ironi TikTok wali musajja munene mukaba n'enviiri ze bw'ati naye awa amagezi mangi
owekitegeera kati ngaffe abategeevu tugoberera ezo noga ati nja kujjako kino kyayogera mu kitegeeza bano nga abantu nga Chumi following ezo ze balina abo abantu abo bosiba anti kati ate kano kankatangazeemuko kati nga tufunye omukisa guno abantu asinga tamanyi kibayita follow. Ekigambo follow kintu kinene nnyo. Ekigambo follow bwe kijja kufa balina obwongo obugazi sijja laba numbers olina ku TikTok awo nga meti gundi bamukola ki bamufollowing eyo namba omuntu yenna ng'okola ekintu kirungi ne bookera nga tolina account n'okola endala kikwanguira okuddamu okufuuza ennamba ezo ezaki baba bakumanyi gwe ng'omuntu baba bakumanyi nga gwe omuki kibayita okuba ne follow. So si nti nda gundi alina emitwalo bwegiti nti ye follow. Abantu baba bali bakuŋŋaana weewunye baba bakufollow nga bamu nga tebakyajja na kulaba goloza lwaki bye tuposting olina abantu following ya mitwalo 4 bwekitegeera ne suli video nti eweze mitwalo 4 babya katonda abo batunda n'otunda ba followers ne baguza ab'empewo olina abeera n'akawunti nga alina naye nga aba spy media ensonga ezibazimanyi era enkola yaabwe eyo sijja giyingiramu nnyo. Jami olimbadde mu Uganda okumala emyaka egisoba mu 10 Full Figure omumanyi gwe kizi omumanyiko ye ng'omuntu nze nga nze Full Figure mumanyi mu biti bingi soka nali mumanyiko ng'omuyimbi soko mpe ennyimba ze 3 nga tetunagenda wala nze sijja kulimba naye olimba lwe nawulirako yolimba ne Palaso gwe mulu okukala omanyi nze nga nze ndeeka lwe mmanyi nola nalulako naye simanyi nnyo title naye nga lweneka ezo tuwamu kuba nakuwulira edda oli muli wandago olya mundago sijja kulimba nze nawulirako kimulumu layini ezigamba nti mudigide abalya mulye gwe walabyeko yabeera omuki yalimba na Palaso ngenda gaba ku mazzi ewaffe yali agenda kugaba nze kye nawulira era oluyimba lwebo ekyo kimu ky'omumanyiko muhimbi ate ekyokubiri nawulirako nti omukulembeze yamulonda abeera omuyi w'amagezi we ku bintu ebitali bimu wawulira n'ekiri mu buliwo ki kiyinza okuba nakati weekiri kiyinza okuba nakati weekiri muyi w'amagezi awo tawe sijja kulimba kubanga sijja biyingiramu nnyo ebyo naye nze kye nawulira nti kyekyo nti muyi waki kuba aliwo abatugamba nti abaana bano abasinga abamuvuma abo abamu ku be baaboola balabiranga kwabo abantu abaliwa nga Full Figure kuba bagamba edda naye nga bw'omugambira nga naye akusabulirawo anti ne Full Figure naye ng'omuntu naye oba oliawo olumu ebigambo bibitera okusukka mutuufu nakwesaamuko ku lulimi naye era nga omanyi nti owamaanyi akubya gw'okutte okitegera kye nagamba ekintu ekyo kinnyonnyola nti wadde oyinza okuba gw'oli mu nsobi naye ng'oli yeewamaanyi kitegeeza ajja kukola ki ajja kusinga. Nze nalowooza nti akaseera kano mu bantu abalisibye abantu abavumye Full Figure mbutuufu yalisonyiye busonyiyi oba yetanafunayo bavaayo kuba Full Figure ne Chumi basiba bavumye abantu bangi ne in all people Full Figure yavaayo na raising ensonga oba Full Figure tanafunayo bavaayo kumuloopa anti kakati oluusi nkizaamu ne ku baganda baffe bano be baasibye nki ate oluusi bakisussaamu owekitegeera omuntu omu mwamukolako ekintu kiri lwaki tebakyusa kino mukireka owekitegeera so ate kati content kati nga kunza ombasirabawo content waliwo abasajja nga abaho mondo tujja kubasiba temutya abantu ngaabo mukunja abayita atya motivation speakers nenge gyabayitamu abakolaki bagiwadde omuliro jami yongeza okutte wewo tuli naawe kuba ndekakati muganda wange za ebyange biba bibuza ebigambo kubanga nze simanyi bwe nyinza kuwagira ti kintu kikyamu let's say ng'olina kyokola kibi olina kupika n'agamba kuba mondo yavaayo n'agamba tulina empapula Full Figure tayinza basiba anti kakati lwakwanze nesigama nnyo ku Luganda nti akuwaga okulinnya ate bw'ogwa kweta kadduwa nnema kakati bw'ogamba nti nno vuma ekitegeera kakati kadduwa nnema kitegeeza ababaga esana ate bazze balabe ku kkooti basibye babanaku tebakoze eki badde ndakubuuza ba tiktokers lwaki leero temuzze kubeererawo ba tiktok adi kakati kiba kizibu kubanga litwasooka ne tulaba ogwasooka twabiraba engeri gye byaggwamu twayiwawo nnyo omubiri ate gye byaggwera mu butuufu tulina engeri gye twabalibwamu nga abatabadde na byakola abatakoze eki ababawewulamuuko era abasinga just kati fe okujja wano eno tuba tuzze kukakasa kati nga nze Jami ndi journalist mu kinkola bwe mba neetaaga okuwa information
nina okujja ndabe olina tuka kusiima kiri kitya okusobola omuntu kyentegeera wabula toze nti tikitoka munno ino muyirawo nakyo era kijjiramu kuba kyekinkumyekumye okuvako ndabe tikitoka wange nzireyo abataze mbategeeze oba okitegeera naye ng'ate ekintu ky'okuvuma abantu ekintu kyo eky'okuvuma mutuufu nze sikkiriziganya nakyo era nze sizze wano olwagamba nti tumwegayirire oba kiki bakutiisatiisa mbu kyakola kituufu nedda. Kati briefly bulaba kiba oyinza owa general nga omuyise general full figure ku nsonga y'aba TikTok abanno Sefuko ne Chumi. Anti kati nze ndi wano omulundi ogwasooka byali abikanga ebyamaanyi ebirimu eggumba naye ku luno siraba nnyunnyu nti kiri awo nze nyinamu n'endowooza ey'okubiri mu bwongo bwange nyinza obutagyogera mu maaso ga kamera nze nga zinza obutagyogera mu maaso ga kamera bali mu content nedda sinakyogera nze nga nyina endowooza ey'okubiri gye nnina mu bwongo eganye n'abalokola ki okujja kubanga walirooza nti singa badde muntu mulala ku mulundi guno balikoze eki kubanga babeerawo batiktokers babeerawo ne bajja leero mulala kuliko Chumi ku mulundi guli teyaliiko andi Chumi kwali naye kati nganze omutunulizi w'ensonga n'enzigaziya nga ggwe kakensa kubanga ntunulira content olw'ebigambo oluusi Chumi byakozesa nga tanabakwatibwa ayogera nga mu bukyala muvumu mu byakola nga muki muvumu oluusi nekimpa n'okulowooza omuntu ono obuvumu no bwakozesezza bujja buvaawa nekirekaawo era bwe ntyo sijja kirambula nnyo wano eno naye kubanga kabeere ba Sefuko oluusi omuntu waba ayogera ebigambo bye nga bijja olabira ddala nga ekiri emabega kigumu nnyo alina kye yeesiga okusinga kyatunuulidde so kale ate bwe ndaba nga ate bali mu kkomera ng'ate waliwo obuvumu bw'amaanyi nnyo kwegamba following eno n'essimu zino omanyi kasa mwetunuzaamu essimu n'ofunayo abantu nga 10 abakuba enduulu andi kakati obuzibu obuliwo nti weetaaga omuntu ofune ku muntu avuma yennyini omubuuze ku bibuuzo ebyo oba ekitegeera wakati nze jjammi waabwe nfulumya bintu bigasa ggwanga byokka ate buludde ngaomanyi Uganda fetu oba ekitegeera nze nfulumya bintu bigasa ggwanga byokka oba history wa muntu nyenga nti omuntu yeetaaga omanya ku history w'ekintu kino n'okireeta omutuleetera olunaku lumu era olunaku lumu bwe kiba kyetaagisizza ajja kujja ate leero njamuleeta andi kati essaawa eno nze byange mala binoonyerezaako saava mu bbanga nenga nenkubawo kintu nyina kumala nga natutte obudde n'ekinoonyereza nembuuliriza bwe nyina obuuliriza nekiva mu nsonda ezesigika ojokakasa nti n'embizi nvokoza n'owuta lwolireeta bwino wa fulufiga mu butuufu bwayo nedda bwino tebamugaana kuba fulufiga si ye w'amaanyi ennyo okusinga ku be naakozeeko wabula nze mpa mutu nga yeetaaga okkimanya oba ekitegeera ate bwino nemba muleese kati talina ye ate kiyamba ye bwino oli mulungi asobola omulwanirira obudde buno aba amusigako akazibu lwaki olina endagamuntu kankubuuza ekibuuzo ekyo simanyi endagamuntu kyekintu ekikunnyonnyolako ng'omuntu okitegeera wadde weebiri kwana mulimu ate akansumbwamu ku ndagamuntu nti ate munnansi bampadde endagamuntu njirina eriko obuzaale bwange ate endagamuntu eggwako kati awo nenfuuka munnansi ki era n'osooka ofuluma ne bakuzza buto awo kajja nnemi okutegeera nze nga yannemera awa omusirikale bwambuuza endagaano muntu nga mbuuza oyagala oligino kopi oba fotokopi nti oligino nti yenze kale endagamuntu kirungi nnyo omuntu yeekunyonnyola omuntu yeekunyonnyolako nze sisobola kweyogerako naye ate wekansumbuiramu ng'eweddeko wokawo wewanzanya simanya bwe mba nfuuse munnansi ki era munnayuganda badde menya efulumye lumu ti nze muntu bazaala mwaka bwe guti na kino ensigala ennyonnyola ndi munnayuganda azaalibwa egindi kuba okuggwako kwayo tekijjawo oyinza okula n'okyuka jjami kati nga bino byomuteekako simanyi kale nti bikyo manyi oluzungu olwo nakyali wange yalungabako mukunja buli wokyuka bwoti balina okukyekingako nti kati jjami ali ludda kati ali Masaka yaddayo ate kati bwe mba gina mu kusooka ate badde bakiba kyakikinga jami mu kooti tuddanga 29 tukusuubirira obbaawo mpulidde nga 22 29 bwe kinaba kineetaagisizza okujja nze nja kujja kubanga nze ekyange ekindeeta kyo tekikola ki jone wanaabawo omukisa nagamba batikitoka mu lunaku lwa tikitoka munnammwe mwenna mufukamire wansi mwetonde mufukamire nsonyiwe ba Chumi osobola okuyambako Chumi n'ogakuba wansi andi kakati ku mulundi guno kijja bba kizibu kubanga bwasooka twakola n'ekisingako awo
kuli mwali ku sefu ko ngamba Chumi kyo vana nsibuza byonna byebimu kubeera omuntu y'omu olwasooka twakolako n'ekisingako wa awo lekera ate ku mulundi guno kiyinza otubeerera ekizibu kati ku mulundi guno za kukwatibwa kisajja kikulu mufuuse tamale mirundi mbw afukamirira kaboozi kokka twakikola mu kusooka twakikola era vidiyo zaafuluma nga baana bafukamira nze kenyini ze nagikwata nga buli mwana agenda n'afukamira ne twetondera ki twetondera geno ate kuba mu kusooka twalowooza ddala nti mu kusooka nali manyi geno babeera b'amagye naye awo mulinayo omuntu ala mu supiidi awo ku geno awo nange sijja kulima kubala nkeeyo sitegera kujja kwayo Jami sibula abakulaba ku xpotv wano ensonga za full figure teziggwa malojja zeesonga tezijja kuggwa malojja naye nze nga nze akalowooza kalisembyeyo naddala nga message ngisindika bonna ba tiktokers bana nga bakozesa amasimu bw'obanga tonakola vidiyo muli sooka weebuuze mu vidiyo eno ngikola naye ku muntu ategeera oba omuntu ategeera nga afunye omukisa ogw'okulaba atwala ki ekyo kyokka bw'okiteeka nga mu ng'okola vidiyo nze bwe mba nkola vidiyo yange nga Jami Radio sibala nti ngikolera abantu 10,000 mbala nga gikolera abantu bameka bana kati nga neebuuza kuba abantu abana vidiyo bw'ogikola esooka funa likes 4 oba 5 abo abasooka kye bakola kye kitambuza vidiyo be bagifuula ennungi oba enki oba embi kati bw'olowooza ti omuntu ategeera bw'alaba vidiyo yange naagenda gijjako ki vidiyo tuzikola ne zisaasaana naye okusaasaana kwa vidiyo buli vidiyo ena kyesiga waliwo okusaasaana kwa vidiyo ng'esiga kirungi waliwo okusaasaana kwa vidiyo yagenze viral naye ng'esaasaanyiza ki kibi kale bwe tubirowoozeeko nga tukola vidiyo zaffe nti ebiseera ebisinga gwe kyokola abantu kye bakutwala oba okitegeera kati olwaleero oba sefuko oba Chumi ekika kya vidiyo amama ye simumanyi nnyo mama wa sefuko ayinza okuba nti lwamutwaliramu munnange naye ensonga enkulu gye mbadde ndiko nti sefuko ne Chumi vidiyo zaabwe ze bakola oluusi omukulu gwe ziraga singa babadde nti noba tebatigaye full figure endala vidiyo zibatera okukola twandigendi bulufu bawaayirizibwa naye oluusi evidiyo zibafulumya olaba nga ku luno ng'omanyi nti zibaana ez'omubbi ku luno zeka zibange ezaawedde ne bagandi bakole ki naye nga ku balala babadde nga baje bayita ku lugwanyu mutuufu ze naliko ku Facebook naye nze soogera muntu bubi kubanga sina gwe nnyinako buzibu sefuko yafulumyako akatambi alaye n'omuyimbi gwayogera yali si muyimbi ali mukozi wa TV naye abantu bakomentinga ne bagamba mama w'omwana olumu alifukamira ku maviivi alikola kino na kino aliraajana alisaba okusonyiyibwa mutufu abantu bonna nga ze komenti eziriko ne ngamba bikole mu bino muganda nga n'abiddawa wayitawo wiiki emu sefuko ne bamukwata omulundi ogwakola ki ogwasooka so kakati emikulu egyo gye tulaga gwe lwaki weyagala nnyo okwepresentinga nga togaa nti olaga abantu ekirungi kuba nze mu bwongo bwange vidiyo zange zenkola nfuba kulaba kintu netwala ng'omuntu omulungi oba okitegeera era kyekifaananyi ky'okuba kyekifaananyi ekyange ekyenteekawo nkola nga kintu kiki kintu kirungi kuba amazima go tegeekweka olwayo oyinza okwanza akola ekirungi sina nnyo gundi eri awo mu bantu soogeddwako nnyo olw'ekintu ekiki ekirungi ebibi ne bitambula ate ow'ebibi oba ani yenna abakikoze ne kiyitawo buyisi ne kidduka yali wano yali wali twagala nnyo ebyonoonese mu bufunze naye mu bufunze ebyonoonese tebirina lugendo kubera nti bajja kunoonya kintu kiki kirungi ate ekintu ky'ofulumya audience gy'ofuna oba okitegeera kwanza ogenda ku lisiti y'abantu abanga abanfollowing ogyesanga abantu bategeevu sirina muntu era omuntu ng'obwongo bwe bunafu tasobola kungoberera akulika akugoberera mbuusabuusa ani bamuyita Salvador MC anti kakati Salvador MC nedda kati aba abasajja jesiguli oba yinga ye ayinza okuba mulimo gwe ku kyowulira naye nga ye mu buntu bwe bw'aba yeetaaga ekirungi ajja kijja wange oba okitegeera so kuba kati nze nsanga abantu bangi wayirowoozeza nti lwaki omuyimbi akugoberera oba okitegeera oba omuntu ow'enjawulo nyina bannamawulire nga b'amaanyi ku mikutu kati nyina omusajja munnamawulire bamuyita Samson Kasumba nasanga folo ye ku gundi yange nesanga oluusi nga ndi ku live muli ne neebuuza naye nga bw'omusajja ng'ono ekitiibwa ky'alina okusoma kw'alina kuba ntwala obudde ne mmusomako
ye ng'omuntu ebbanga lyaweerereza mawulire naye bw'abanga matu yasalawo bamutuuseko information emu oba endala nga naawe mwoli. Ate omwana ono Solomon Kaweesa ye ali ati Nimisa Solomon naye talina ttabu oba okitegeera kubanga ne muntu muki mwebonga kazi muntu mulungi we tuba twesanze tekirina ttabu mutera okwewulizaako ya bulungi nnyo n'akuwa ne ku magezi nti yongera muntu otera onzijewo nedda ekyo tuyinza oba tetunnakituukako ate tazaga nti otera onzijewo naye naye kimu okwesiima. Nze mwana soda ndi ku TikTok awo naye ndeesa abantu bangi nga bazze mbataddemu ekyokujja okuwa updates oba okitegeera omu najja natambulira ddala nga bw'okola ki oyo najja nakyondawo obutonzi nti ngenda kubawanga kino oyo najja n'agamba nze ngenda kusomesanga Luganda ebitaaliwo oba okitegeera babijja kuggwa omuvubuka omuto kati nga nze olaba ekintu kyange oga kagayi kano kakikuba kakola bwe kati kankole mwendi kimpa essanyu bw'obanga omuntu agyeko ID ennungi badde manyomera akasajja nti nedda omuntu ategeera tamera akasajja mu kisaawe kyange wendi kati ate golooza singa abasomesa bakyasomesa kuba empanga tezitera beera bbiri eri eba bizinensi kuba muli ebyo tebiriiko ebyo buli muntu ye abaera ngayo tosobola afuuka muntu ekyo tekiriyo mu byafaayo by'ensi tosobola afuuka muntu n'omufaananya eddoboozi n'omufaananya skin tosobola kukola ng'oli kuba n'abalongo baba banjawulo n'abalongo babeera banjawulo oba okitegeera so nze kinsanyusa omuntu abanga kyenkola akirabyemu ekirungi kimpeera ddala essanyu kubanga teri muntu yeetegerera nga ye tugenda tandika okujja okukola kyo nawe olaba endowooza noga kankole ki kanjinkole byakatonda akutwala speed sibula abakulaba tuve wano abatulaba katubasiibule katubeerekereze kubanga bulijjo n'ebirungi biggwa byokye eddiba ly'ensiri likalira mu ngalo mbadde Jami Radio Uganda ne mwana soda ku xpotv kyakabi nnyo mwebale goberera TV eno tubeyanziza nnyo mwenna abatandikidde gye twatandikidde xpotv online Facebook TikTok WhatsApp Instagram mwonna wetuli gendayo okusobola okugoberera ensonga ezisingawo mbeera omwana soda leero nkoze n'abasajja babiri okuli Abe ne Byakatonda wa Spy Media mukama abatukuumire xpotv to the world.